full figure gold bw'omufiirwa toddamu kufuna gold mulala. So simanyi ne full figure ayinza okuba yamanyi Sipapa naye sikakasa nti full figure bw'afiirwa Sipapa alina kyafiirwa bafe atuyina naye Sipapa wafiirwa full figure aba alina kyafiiriddwa. Era olunaku luno Maama Fiina ayingidde mu lutalo lwa full figure ne Sipapa agezezzaako okulaba nga ataakiriza embeera kuba luno olutalo lubadde lwewuunyisa. Oli wa bigambo bingi ono wa bitono, oli wa ssente ntonotono ono wa ssente nnyingi. Full figure ne Sipapa baludde ebbanga nga bakolagana nga ba mikwano. Nze mu kamwa kange siinaamu nnimi bbiri, ninamu olulimi lumu bwe njogera ekintu kibanga kyekyo. Naye okubanga full figure ntambudde naye ng'omwana nanyini omwana nnya nti omwana w'omulalu bwe bamukwata kayinza okutabuka. Bwe nabiwulira ne mukubira essimu ne mugamba nkwegaye tuddamu kuvuma Sipapa kubanga mbadde bamukwano ngamba mukwano gwo nnyo. Ate ffenna tuli ba NRM zomanyi saakuira kigudde ku NRM nti oba waliwo olutalo kuba naye tumwetaaga alina naye paati egyalina otuzannyira. Sipapa tetumulabye ndowooza alina pulogulaamu ze endala naye ffe kyemugamba nti ono mwannyina tagenda kufuna muntu alinga full figure. Full figure gold bw'omufiirwa toddamu kufuna gold mulala. So simanyi ne full figure ayinza okuba yamanyi Sipapa naye sikakasa nti full figure bw'afiirwa Sipapa alina kyafiirwa bafe atuyina naye Sipapa wafiirwa full figure aba alina kyafiiriddwa. Kati Maama Fiina ng'amanyi ebyama by'abagagga n'ayingirawo kuba mu lutalo luno full figure abadde avuma Sipapa nga yeerabidde ekintu kimu nti Sipapa abadde amuliisa mu mbeera ziri zonna z'abadde yeefumba obwefumbi. Kati kyekyo ekizibu bagamba ssente zikyusa abantu. Full figure bwe yafuna ssente kati aboggolera Sipapa gye buvuddeko emabega awo nga toyinza kugamba full figure nti Sipapa alina ensobi gy'akola naye ke yafunye ssente ensobi abadde azirabye naye era ng'omuntu omukulu Maama Fiina n'amugamba alinnya ku bigere ssente mugenyi ejja n'egenda ate oli omugagga abadde ne ssente ze. Kwegamba olutalo luno nalwo Maama Fiina agezezzaako olukakkanya. Sipapa tasobodde kubeerawo naye full figure abaddewo era ne yeetonda n'agamba tajja kukiddira kuvuma Sipapa. Neebazizza ebigambo maama wange byampadde byambulidde kuba kuva dda mbulira bwe mbampa baŋŋamba ekituufu ne nkitegeera awali ensobi ne neetereeza era neebaza nnyo akadde kampadde n'okumpabula mu bye mbadde nkola ne mistakes ezibaddewo mu kuyombagana okubaddewo okusikomogwa kuba ekigambo kye nkitwala nga kya muwendo. Olulala akutwala ekiro omusiima bukedde. Maama Fiina era yawaanye nnyo muwala we full figure mbu naye muwala we naye ffe tumanyi mwana omufiina simanyi oba full figure bulijjo ye Fiina ndi naye muwala we era amanye empisa ze amanye eddala lye n'amusuubizaamu awokko ku kibooko senga addamu okukola empisa embi. Full figure ono we yali ali eri mu people power bagambanga omukazi amukola agagamba omukazi omubi waatyo naye munnaye we yakyusemu n'addamu NRM. Kati ye maama biki kawala kange ebintu bino ebyobufuzi kyovula agamba akalulu tekakwawula ne ssente tekwawula. Full figure twakolakawo interview ng'ebigambo by'oyogera bya magezi meerere eri Bobi Wine simanyi ennaku zino ogamba ate Bobi Wine yensobi. Katusuubire nti togenda kwetonda mangu nnyo nga yeweetondedde Sipapa. Full figure avuddeyo nannyonnyola n'agamba ye ow'amawulire yonna anoonya bakadde be si waakubafuna kati kubanga agenda funa ensi yonna. Buli mugagga yenna ali e Kampala buli ayina ku ssente oba musajja full figure akuyita taata oba mukazi full figure akuyita maama. Abantu mwenna abalina question ya taata wange ne maama wange nsuubira nti mutandikire ku Maama Fiina kuba ono maama wange forever ne bona okola otya ne boli mubuuzawa naye ampita mwana era ewaka ngendanga mwana ntuuka butuusi kyekira kye nabagamba ku Jerusalem musale nti Jerusalem musale ffe era Bobi Wine yatwetera n'ennaku eno gye tulimu ffe wasale musale tuyingiranga baana era nakyogera interview nazo muzijjeeyo. Oba muvubuka nga nze nga nina ssente zange zinneemenyera nzirinaawo nga olaba Sipapa nga awobera muganda we oluganda lwe lutambulira mu bagagga era kati bagagga kwagala namwe muzaala full figure. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. We are out.